Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okwebaza Mukama akuwadde omukisa bw'akulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo kubanga okkiriza okuwuliriza ebigambo bino n'okubigoberera. Era njagala okwebaza Katonda ku lw'ekisa kyo n'okwagala kwe ekikulesewo ng'oli mulamu. Puroguramu Amaka n'Obufumbo nange omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri. Osobola okugobera puroguramu eno buli lunaku live ku YouTube channel Hope Channel Uganda. Ate osobola okulaba puroguramu zonna ez'emabega ze tuzze tukola ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Likinga, subscribinga, laba ate commentinga. Kisobola okutuyamba okusobola okutambulira awamu obuweereza buno. Tubeerawo buli ku makya essaawa 4 ate ne tuddamu puroguramu eno ku ssaawa 2:30 ogw'ekiro. Lwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa nga weeyongera bulijjo okulaba n'okutambulamu ne puroguramu eno. Katusabe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebala okutukuma n'okutulabirira. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Otusaasire Mukama era otubeere. Otuluŋŋamye nga tuyiga, otusomese ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Njagala okwebaza Katonda kubanga abeereddewo amaka gaffe. Era njagala okumwebaza ku lw'ekisa kyo n'okwagala kwe. Tukubanga newankubadde ng'embeera eyinza okubeera entabufu, naye Mukama asigala akyatambula wamu naffe. N'olwaleero tuyiga ku maka n'obufumu nga tuli ku nsonga ey'obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu maka. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu maka. Bwe tutakola buvunaanyizibwa bwaffe mu maka, tufuuka abatalina mugaso. Mu Luzungu ekigambo ekyo kiyitibwa being irrelevant. Tokkirizanga newankubadde si mu maka mokka okubeera mu kifo kyonna naye nga toyinamu mugaso. Nze ekyo nakyogera era kye kimu ku bintu ebifuga obulamu bwange. Okubeera mu kifo kyonna nga siinaawo mugaso nvaawo buvi. Kasita ntunuulira ekifo n'embeera wendi nga siina kye ngenda contributingawo for the good, kitegeeza mu mismatch awo sibeerawo. Awo sibeerawo. Ne bwe bamboozi ne bwe kuba kunyumya kutya nteekwa okukakasa nti nina kye ngenda contributinga. Bwe mba siina kye ngenda kugasa siinaawo nsonga lwaki mbeerawo. Obudde obwo mba nina okunoonya kye ngenda obukolamu ekigasa. Tukiyita relevance. Olw'ensonga eyo n'amaka g'olimu oteekwa okubeera ng'oli relevant. Oteekwa okubeera ng'oli wa mugaso. Oteekwa okubeera ng'okubeerawo okukuwulirwa. Oteekwa okubeera ng'okubeerawo okwanirizibwa. Oteekwa okubeera ng'omugaso gwo gulabwa era buli muntu yenna n'awulira ng'okubeerawo okwo kwa mugaso. Ekyo nno kye kifuula amaka okubeera ag'omuwendo. Kinjagala okubuulira kiri kimu. Amaka kintu kya muwendo nnyo. Amaka kintu kya mugaso nnyo. Naye bw'ogabeeramu omuwendo gwo ne gufa, bw'ogabeeramu omuwendo gwo ne gutabaawo, oli wa kusaasirwa okusinga abantu bonna. Are you relevant in your home? Omusajja abeewaka bakulabamu omugaso. Omugaso ogera ku byansimbi byokka. Olw'okuba ndi ewaka sirina ssente zimala kuba byonna bye beetaaga sirina mugaso. Nedda, omugaso gubeera n'ebintu ebirala bingi. Naye tokkirizanga kubeera mu maka nga toli relevant. Lwaki obeera mu maka nga tolina mugaso? Lwaki obeera mu maka nga tolina muwendo gwonna? Lwaki obeera mu maka nga tolina makulu gonna? Kakiriva twagala tusome ku buvunaanyizibwa. Obutegeere obuvunaanyizibwa bwange bwe buliwa ng'omusajja mu maka. Kubanga obuvunaanyizibwa obwo obutuukiriza lw'ogenda okubeera relevant, lw'ogenda okubeera ow'omugaso, lw'ogenda okubeera ow'omuwendo eri ennyumba yo. Kale nno essaala gye nna mu bulamu bwange nti Mukama akusaasire obeere wa muwendo. Mukama akusaasire obeere wa mugaso. Mukama akusaasire
obeera omusajja ensi gw'enaafunamu era gw'enaaganyulwamu mu byonna. Naye amaka ago gakwetaaga nga n'obuvunaanyizibwa obusooka nabwogedde kwe kubeera omukulembeze w'ebyomwoyo. Bwe sijja kulwako nnyo kubanga twamaze ekiseera nga tubinnyonnyola. Nakugambye nti ekitawaanya amaka ago kiyitibwa kibi. Okyaŋŋanga otya ng'amaka ogateekamu Katonda. Amaka tegagenda kufuna mirembe kubanga obazimbidde ennyumba esinga obunene mu Kampala. Amaka tegagenda kufuna mirembe kubanga abaana obatadde mu ssomero erisinga okubeera ery'ebbeeyi kale bagenda kubeera abaana booneenyumiririzaamu. Kituufu. Nakyo kirina kye kigattako. Naye tekimala abaana b'okubafuula abeenyumiririzibwamu ensi eno. Ekyamazima kiri nti ebintu byonna ebirala osobola okubikola n'obiwa abantu b'ennyumba yo. Naye oba tobatusizzeemu kintu kya kutya Katonda. Bwe tubasizzeemu kirungo kya ntiisa eyo ey'obwakatonda okumugulumiza n'okumuwa ekitiibwa, njagala nkutegeeze amaka ago tegagenda kuba na mirembe nga temuliimu ntiisa ya bwakatonda. Kale ne nkusaba gwe omusajja obeere mukulembeze. Okulemberemu mu kuzimba amaka ago. Amaka gano bw'onaaba ogazimba olwo kakase nti galimu ekirungo ky'okutya Katonda. That is your first responsibility. Obuvunaanyizibwa bw'otabukola n'obulala bugenda kukulema. Obuvunaanyizibwa obwokubiri. Efeso 5. Ayina ebigambo byayigiriza ku basajja. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe. Sironyo 2:5. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Lwaki nkyogerako bwogezi? Kankusomereko wano Bayibuli yange nazze nayo mbadde ngitadde wansi wano. Kankusomere wano mu kitabo ky'Abefeso. Obeeko n'ensonga z'olaba. Befeso essula 5. Onyo 2:5. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Alyoka agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo. Era bwe kibagwanidde bwe kityo abasajja okwagalanga bakazi bammwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini yeeyagala yekka. Bayibuli yange eno gye nayise nayo leero egambye nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe. Responsibility number 2. Obwe buvunaanyizibwa obwokubiri. Buli musajja yenna ntunuulidde nange ayogera nammwe bwe tusitudde. Katonda atukwasizza obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo bwe tusitudde abutuwadde ng'atugamba nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe. Omukazi Katonda bwe yamutonda n'amuleetera omusajja, yakwasa omusajja obuvunaanyizibwa okumwagala. Abakyala baliwona kwagalibwa. Awo wali ekisumuluzo ekisumulula buli kyonna ekyabwe. Era bw'amala n'akakasa nti waliwo okwagala okw'amazima okuyise gyendi okuva ekitonde ekiyitibwa ekisajja, amaanyi ag'okulwanisa ekyo n'okukiziyiza n'okukigaana okubeera gabeera matono. Omukazi afugibwa amaanyi ag'ekintu ekiyitibwa okwagala. Era obulamu bwe bwonna n'ekikula kye kyonna, the physiology and the anatomy of a woman ekunnyonnyola bunnyonnyozi nti yatondebwa kufuna kigambo kiyitibwa kwagala. Y'ensonga lwaki Katonda yamutonda nga yeegombesa, Katonda yamutonda nga asikiriza, Katonda yamutonda nga ayaayaanirwa, Katonda yamutonda ng'asika abasajja okujja gy'ali. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe. Obuvunaanyizibwa obw'okwagala Katonda yabukwasa abasajja. Kubanga bo bwe baagala
olwo kitegeeza nti response buli kimu kyonna omukazi kye yeetaaga okukola mu maka egenda kubeera kuwanukulira ekyo ekimukolerwa. Kino njagala abasajja bonna bakitegeere bulungi. Obuvunaanyizibwa obwaweebwa omukazi bwe natuuka ku bivunaanyizibwa bw'abakyala mu maka mulimu ekigambo nti abakazi muwulire nga babba mmwe. Ekigambo ky'obuwulize eri babba mmwe, obuwulize is a response. Obuwulize kwanukulira ekyo ekimaze okukolebwa gy'ali. Kankiddemu. Obuwulize kwanukulira ekyo ekimaze okukolebwa gy'ali. Okwagala si response ya buwulize. Nedda nti omukazi bw'anaawulira bba katono omusajja n'amwagala. Omusajja bw'anaayagala omukazi olwo omukazi n'alyoka akola response ey'okuwulira. Kyekola bwekozi kyokka. Osoma biki by'oyogera ate? Kyogezaako okugamba nti mukazi n'ebyokumpulira ayinza obivaako. Omukazi bw'alekeraawo okuwulira bba aba tassizaamu kitiibwa ekyo omusajja kyamukolera ekiyitibwa okumwagala. Era olw'okuba aba tassizaamu kitiibwa ekyo omusajja kyamukolera ekiyitibwa okumwagala, kyavaamu nakuwaza. Ate buli lw'onakuwaza omusajja ng'aleese okwagala okw'amazima gy'oli, kitegeeza nti akabi kazze. Naye nja kutuukayo. Manyi nti abasajja abaliyo banoonya okuwulirwa, banoonya okussibwamu ekitiibwa. Banoonya okussibwamu ekitiibwa. Omukazi tampulira, mukazi tanfukaamirira nga mbuuza, mukazi ono tantegeera, mukazi mugaana kino tekyakola, bakazi baabaki ne mugamba bino kati juzi n'agenda n'akola n'ekintu nga tambuliddeeko. Lwaki omukazi anyooma? Weebale. Ekituufu kiri nti bambi alina okuwulira. Yandibadde akola ng'akugambye, ekyo kyekituufu. Ekituufu kiri nti yandibadde ng'omukazi ono mugonvu. Gw'omusajja kituufu, naturally musajja ayagala okuwulirwa nga n'omukazi bw'ayayaanira okwagalibwa naturally. Kiri mu butonde bwaffe nti ebitonde byonna ebikazi byeyayaanira okwagalibwa ng'era n'ebitonde ebisajja ebyeyayaanira okuwulirwa. Kivula nti empologoma ebeereyo musuku n'ebeeremu nebeera n'enkazi nga 6, osanga obugabi nga 30, naye nga bonna ssebo bulina ennume emu. Bugabi bwonna bubwagala okwagalibwa n'obukuumi obwo, kati ennume naye eyagala okussibwamu ekitiibwa. And things balance. Olaba ne mu bisolo gyekiri. Ate Katonda muba ne mu bantu mwekiri munnange. Naye kye ŋŋamba nti omusajja ayayaanira ekyo. Waliwo epeesa ly'otannanyiga. Waliwo epeesa ly'otannanyiga. Epeesa eryo ly'otannaba kunyiga. Omanyi bwe liyitibwa? Epeesa eryo ly'otannaba kunyiga liyitibwa kwagala. Abasajja betalaga bakyala baffe kwagala. Okwagala sigambye kukuza kyejo. Si kye ŋŋamba. Naye mu mitima gyabwe abakyala bateekwa okukiwulira nti omusajja ono ayagala nze. Obulamu bwe buli ku nze. Anjagala, afaayo, annumirirwa, akola kyonna ku lwange. He loves me. Okwagala okwo okufaanana bwe kutyo kuba kulungi nnyo, kuba kwa muwendo nnyo, kuba kwa mugaso nnyo, era omukyala bw'akufuna bingi ebikyuka. Waliwo epeesa ly'otannaba kunyiga gwe omusajja yeetaaga okuwulirwa. Ly'epeesa ly'okwagala mukazi wo. Ekimu ku kitabula amaka, Bayibuli egambye nti abasajja baagale bakazi babe bennyini. Kigambo bennyini kitegeeza nti omukazi tayagalwa na mulala. Waliwo awo enzikirize tuga nti osobola n'okuwasa 5. Kubanga olina sente oyinza no sijja kugendayo nnyo eyo. Sijja kugendayo nnyo eyo. Aga oyinza n'okuwasa 5 oba oyagadde kasitoba ng'olina sente.
nze mbuyita buluvu kubanga mu design ya Katonda ekyo tekiriyo newankubadde mu Bayibuli newankubadde mu kitabo ekirala kyonna ekyo teriyo kitabo kyonna kya ddiini kiyigiriza musajja kuwasa mukazi asuuka mu omu ekyo tekiriyo etteeka teribanga notirina nje lyali liragiddwa kyova olaba ne gye kiva kitaba abantu kye bajuliza bo bawaseera mukazi omu ye olw'ensonga eyo ng'ogyeko ebyo ebyabasajja oluusi babeera nga baluvumuko balyagadde ku bakyala bangi abo batere bamaamire byengera naye njagala mbawe design ya Katonda mukazi na musajja omuomu eyo design ya Mukama era yo omuntu bwaginywererako emirembe nga gizze bwagivaako ekizibu kino kijja ekyobutawulira kati gye mitawaana egibaawo egyo emitawaana egyetoloola era gye mitawaana egibaawo ne gitabula amaka basajja obutaagala bakazi babe bennyini kati omusajja toyinza kukwata mukazi wo n'omugattako omulala toyinza kukwata mukazi wo n'omugattako omulala n'otandika okudimandinga obuwulize ekyo nedda osaba ekintu ekitasoboka tesobola tolina ngeri tosobola kuddira buto n'omutabula n'amazzi ne byetabula ekyo oba okoze ensobi nnene totandika kukola bintu bitategeerekeka totandika kuddira mukazi wo n'ogabanyamu okwagala kwe n'okutwala n'okuwa omukazi omulala kale n'osuubira ono okurespondinga n'obuwulize temutandika kukola bintu bitategeerekeka mutandika okukola ebintu nga bitegeereka abasajja mwenna abampuliriza era abandaba temutandika kwagala kukola bintu bitalina makulu toyinza kuddira munno n'omuteekako mukazi mulala abamu balangirira no ne mu lwatu n'alangira ne mu lwatu n'akuŋŋaaya kati nabirira n'ebirala siganje oli w'amaanyi musajja mmeka teetagererwa nzaalo seggwanga nze sifuddeeyo byonna bye weeyita naye responsi ya mukyala wo togenda kugifuna tagenda kuzza kigenda kubeera one sided kola byonna byoyagala naye tagenda kuwanukulira kati awo ogenda tandika kufaafaagana naye ogenda kutandika kwongeza ku ddoboozi bw'oba onaayogera ekintu nekikolebwa ogenda kutandika okwogera ebintu naye nga teri kitambula ogenda kutandika okola ebintu nga buli kimu tekivaawo buli kimu balinda gwe oba tozze gwamanyi ogenda kutandika omuntu eyali afaayo omuntu eyali alabirira omuntu eyali awulira omuntu eyali akwebuuzaako nga takyayina na biseera byo that's what I'm saying nga takyayina budde bwo omukyala tagenda kurespondinga positively togenda kulaba kwanukulira kwe kwabuwulize impossible kubanga tomwagadde yennyini kati abasajja mwagale bakazi bammwe twagale bakyala baffe bwe tunayagala bakyala baffe nga ne Katonda bwe yayagala ekkanisa ne yeewayo kulwayo mu mbeera zonna mwe yali naffe kwe kwagala kwe kumu Mukama kwayagala twagale bakyala baffe Yesu yayagala ekkanisa mu mbeera yonna mweri teyafaayo kikyefaanana naye gye najja n'agifiiririra abasajja bateeka okwagala bakazi baabwe n'okwagala okutaggwaawo okwagala okutaliiko obukwakkulizo bwonna naye okwagala okw'okubasembeza okwagala obwo tunakulaga bakyala baffe mugenda kulaba nga baanukula n'emisinde sinde gye bagenda gyokka okwanukulira okwagala okwo mugenda kulanga ebintu byonna bitambula bulungi responsibility number 2 love your wife yagala mukazi wo ogwo mulimu gw'oteeka okukola mu maka bw'otagukola gwe togalina period kale omusajja gubakaneko ogukole begwa gwakulimu okukola nga mulimu byotayinza kutereeza gwe weesabire sina kyakukolera naye gwe akyayinza okuguzimba ne gunywera gwe nkusabira Mukama akuwa amaanyi osobole okuzimba ekyo ekinaanywerera emirembe n'emirembe that's the calling of God saa Mukama akuwa nnyo omukisa oyongera okulowooza ku bigambo ebyo era ng'obinyweza katusabe kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu weebala okutukuuma n'okutulabirira weebala okutuliisa n'okutunywesa n'okutwambaza erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe amaka ge tuwogeddeko olwaliiruma ensonga nkulu tuyigiriza okwagala bakyala baffe nga bwe bweyagala ekkanisa kwagala okuka amazima kunaakyusa obulamu bwabwe ne kubazza bujja bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amiina Mukama akuwa omukisa